kinungi ensibi tezirabika bintu bingi nnyo bitambula naye tunakyakola tulina kutambula kubanga emera yerima kale mwe nabo mambo kambula musiza bukiika ddyo bukiika kkono masekati n'amaserengeta mbula musizaako mwenna abasinga okumpuliza n'okusharinga vidiyo bwe mala babuzaako nno mba ngenda batuma okusookera nja batuma mu nsharingira vidiyo eno ekyokola mu kimanyi Facebook ekampala bagijjako okugifuna lutalo ate nga nze nkozesa omukutu gumu gwa Facebook kubanga TikTok teri steady bulungi nnyo kubanga yo ne video basobola ogiripootinga ng'oli live simerimu obukokulizo bungi nnyo sigenda ngende pita obisikola emirimu gyange emirala naye nga ndikolera no si kyangu so nno mwenna mbulamusizaako njagala basaba mu sharinga vidiyo eno buli muntu alina option ya kusharingira abantu 10 naye sharingirako 9 ng'okozesa messenger oba whatsapp emu esigaddewo ogisharinge ku account yo oba ku page yo omuntu kw'anaasobola okuba nga alabira information eno then yokomawo tukwajje tutambuza olugendo luno bwe malaawo njagala montagingira omukulembeze wange omulwalwa Kyagulanyi Center mwonna wooli sebo nkulamusizaako ye baliko gy'otuusaako nga lumanyi okyali mu mawanga g'abazungu mbadde njagala ompeeyo akadakiika nabye njagala okugamba wano yoseeri naye bajja kugamba tewali kyakkola njala montagingire omusajja gwe bayita Felix Kulaije Tango Doi security agency zonna mbeetaaga kuno tusimbule video eyaliyo eyatuleese kale bwe tuvaawo njagala tutandike n'akalowoozo ka naye nga sinagenda mu kalowoozo ka leero mwenna bannayuganda gye muli musabire nnyo eggwanga Uganda mwenna bannayuganda gye muli musabire nnyo eggwanga Uganda lwaki mbaga musabire eggwanga Uganda kye tuyita transition oba transfer of peaceful leadership to one another it won't come easy as you think Uganda yolekedde akaseera akazibu ennyo so musabire nnyo eggwanga Uganda kye mbagamba njala sooka kutumirako ku muganda wange ono wonna wooli mmanyi owumuddemu muganda wange tusuubira Luima Ibrahim congratulations webali kusoma bulungi nnyo family aboluganda alikuwa n'emikwano bakutumiddeko ne bagamba webali kukwaza bitabo era guma masajja kubanga mwe mugenda okubeera mu nsi empya nga Uganda ekyuse tusuubira Ibrahim Luima muganda wange webali kusoma wonna wooli family kutumiddeko ne kugamba webali kusoma ate bera musajja mugumu so tusuubira Luima Ibrahim wonna wooli muganda wange webali kusoma webali kubeera mugumu ate webali kwebereramu bwe mmala okubuuza n'okwebaza muganda wange oyo okusoma njagala tugende butereevu ku kalowoozo ka leero tugende ku kigula lugi vidiyo etandike akalowoozo ka leero nno kano njagala mukasindikire pulezidenti n'abakulembeze abali mu kibiina kya national platform njagala kabatuukeko bulungi nnyo okusookera ddala nze byange nnengerera wala ndi mulengera ebyange nnengerera wala ndi mulengera gyenkoma okulengerera wala gyenkoma obwa information kati nina kyentandisa okulengera ekiyinza okuleeta obutabanguko mu kibiina kya National Unity Platform era y'ensonga lwaki nkoze akalowoozo kano nga kankaweereza pulezidenti n'abakulembeze b'ekibiina kya National Unity Platform okugema kusinga okuwonya mu kalowoozo ka leero okugema kusinga okuwonya akalowoozo kano kaweereza pulezidenti n'abakulira ekibiina kya National Platform ani ayagala okunemesa okwogera vidiyo eno Mr. Ndaula Akram we Brazil nkulamusizaako oli simanyi kitundu kye Brazil gy'oli naye nkulamusizaako right mu kalowoozo ka leero okugema kusinga okuwonya njala kagenda eri obukulembeze bw'ekibiina kya National Platform naye ng'okusinga akaweereza president so Mr. President Robert Kyagulanyi Center nkulamusiza nnyo kansule nti oli bulungi mu kalowoozo ka leero nkakuwadde nga nina kye nnengedde nzinga omuntu alengera mu maaso abala gye batalengera simanyi ssemateeka wa kibiina kya National Platform bw'asoma naye nnyinza okulowoozaamu ebimu n'embyogera
kubanga ebibiina mbulidde mumanyi amateeka n'ebiragiro. Naye okugema kusinga okuwonya. Ninawo akatabanguko ak'ekiseera kendaba akatwolekedde mu kibiina ekyo. Nga wagenda kubeerawo okulwanira ebifo mu national platform naddala mbakulembeze abakulira ekibiina abayinza okwagala okwegwanyiza okwesimba mu bifo ebyenjawulo okwetola eggwanga lyonna naye ng'ate bakulembeze. Ekyo kijja kuba kiraga nti waliwo self interest ng'ate ebeerawo n'abantu abalala abaagala okwesimba mu bifo byebimu. So kijja kuleeta kye tuyita okukuubagana oba obukuubagano obuyinza okuleetera ekibiina okusaanawo oba okuyiika oba okwerumaaluma. Nkiddamu ndabawo okuyomba okulwana n'okwekwata amataayi olw'abantu okweyagaliza mu kibiina ng'abakulembeze mu kibiina abamu bajja kufuna ekinyegenyege okwagala okwesimbawo bifo ebimu by'obukulembeze. Gamba nga ba chairman of C5, ba MP, ba mayor n'abalala. Kati abantu bano bwe besimbawo ng'ate byo n'abantu bawagira ekibiina abandiyagadde kaadi. Kijja kubaleetera okuyombagana mu kibiina olw'okuba nti abakulu bali mu kibiina nabo balina interest y'okwesimbawo kiyinza okuleeta obuzibu. Nsaba Mukama wange ekintu kino kirogere eddagala ng'obudde bukyali. Lwaki? System entuufu yandibadde bweti. Ngenda kusaba omukulembeze wange otuule weetegereze ekintu kino. Gye tukoma okuyomba n'okweyuzaayuza, Museveni yewaafunira gaapu ekola ebibye. Nze nandibadde nnina ekirowoozo, kino ekirowoozo kyange nganze okusinziira ku experience gye nnina. Ekibiina kya National Platform okwawukanako ku bibiina ebirala kyetaaga ba independent administrators nga tesiba politicians. Nga in fact balinga bakozi, the administrators but not politicians who seek positions in the party. Nkiddamu omukulembeze ngenda kusaba otulolooze ku kigambo kino nti ekibiina kyaffe njala kyawukane ku bibiina ebirala okawala conflicts ne interest. Wanditandise okutuuza abantu n'obasomesa nti at least ekibiina kibeere administered by the individuals abatalina political interest yonna oba position yonna. Kubanga abantu bajja kuba bagenti ati gundi kati ayagala kwesimba wano atalina ekifo ku advantage ya office kaga wabeera obukuubagano. Ekyokulabirako twalina omutesitesi w'ekibiina eyali deputy mayor wa Lukwago ngono eyali ayagala okwesimbawo ku Ssegirinya ate ng'ali musajja muteesiteesi bulungi nnyo n'amaliriza nga adduse mu kibiina atandise okikuba endoko kuga ebintu ebyo njagala twewala mukulembeze. Kati ngenda kusaba bw'oba ozze e Kampala mutuule mulowooze ku kintu eky'okufuna ba non-politicians abagenda okufuuka ng'aba-administrator b'ekibiina ekyo nga bonna abantu abalina political interest tebasembera office ezo kubanga kino kijja kuleeta self interest, kijja kuleeta obukuubagano wakati mu kuyomba mu kibiina kubanga nkiraba kijja according to me nakyendaba ekiyinza otuleetera obuzibu ng'abantu bajja kwefuula nti baagala positions ate nga bolere balina position mu kibiina kireetera abantu abalaga nti beefaako bokka. Kati ekyo kyenjagala tuteekewo oba tulowoozeeko ekirowoozo kyange nganze nti okugema kusinga okuwonya. Twawukane ku bibiina ebirala. Mukitegedde bulungi nnyo y'ensonga lwaki ntadde akalowoozo kano omukulembeze okawulirize bulungi bw'oba okaagala okawulirize oba tokaagala naye nga nze ndaba mu maaso waliwo ekintu kiyinza okujja ekigenda okuleeta obuzibu olwa self interest ng'abantu balina interest okugenda okulaninga mu bifo ebimu ate ng'ebifo mulole mulimu abantu abalina interest mu byo kati wayinza okujjawo okuyombagana mu ngeri eyo. Ke kabadde akalowoozo kaaliro ako konkalesaawo kati njala tugende ku kiggula luggi. Ekiggula luggi kyaliwo njala kiweereza mwenna basajja bannange okwetoola Uganda yonna, oba oli Mambuka, oba oli Maserengeta, oba oli Masekati, oba oli luddawa. Ensimbi gye zikomye okuleega abantu ebikya n'okubula n'abazinoonya bongeddemu obukodyo bupya. Nze ne musajja munnammwe njagala bagamba ebintu bino ebiri ku ground mutamanyi nga guno gufuuse muze eri abafere n'abakozi abakola mu gavumenti nga bakozesa poliisi
okubba abasajja. Kulwa abasajja bonna abali mu Uganda abalyankuzibwa kana ekino ekigulalo kyonna kya mulwali mukiwulize bulungi nnyo. Ekigulalo kyaliro ni mukiwulize bulungi nnyo nkibaweredde bwerere saagala asasula kubanga ndi musajja munnammwe saagala mufune buzibu ng'atolodde buzibu bwe buli mu kigulalo kyalero. Lwaki nkibawadde? Enswa bwekyusa amaaso nga nawe envuba okyusa. Ensimbi gye zikomye okubeera ezekkekwa nga n'emirimu gibuze. Abasajja n'abakazi batandise okufumba emitwe batya nti atakulekera nawe tumulekera. Abasajja n'abakazi bakimanyi nti afa abasajja natural eba mu butonde bwaffe twagala nnyo okuwojja ebiwojjolo nga bitusingira embaga etanyumi. Ekyo kyo kituufu, naye bw'otakozesa mugalabiyo weekanga n'engatto ogitunze oba n'akabikka omulalo okatunze nga ensimbi zimalidde mu biwojjolo. Butyo abayiya b'ensimbi nga bakozesa ba government offices n'abafe baguddewo enzibe empya yeeruwa. Gwe musajja munnanga agula zipo nga togenda kweyamba nga gwe ogenda okwana buli kyosanze. Enzibe empya yiino ate ng'erimu n'okufiira obulamu n'okutwala ebibogaggavyo yeeruwa. Eri abasajja nga bakolagana ne state oba state operatives n'akwana omukazi nga mulungi kaalaala era nga bamanyikiddwa nti bafumbo. Kati mmwe abajja ku byalo babayita mu ttawuni n'osanga omukazi ng'atiba bw'ati munnange n'okwana omukazi ono tagaana. Omukazi ono mukwana bulungi nnyo n'akuwana appointment era n'akwanguyiza mu kyoyagala. N'obuukinga n'ekisawo gye mugenda osambira omupiira. Naye omukyalo ono bwadde ewaka anyumizaako bbaawe omuzannyo guno kuba baba bagumanyi nti wafunyeeyo nti nafunyeeyo enkwaso oba nafunyeeyo akanyeewa. Nga batuula bulungi nga baluka omuzannyo era ng'amulaga n'essimu y'omusajja buli kimu ng'egye bakyatinga munesaza bagenda okumira nga bagenda okugenda mu kisaawe. Kati munnanga omukazi ng'ajja nga musinkana mu kisaawe nga muyingira. Mba mwakayingira mu kisaawe dakiika nga 2-3 liifiri ajja n'omupiira abawagizi balabye ttiimu eyingidde mba muli awo nga bakonkona tutututututu ani nti poliisi. Oba oli awo nga nannyini musajja ne poliisi nga bakuguddeko. Tontwala olina ki? Nina poloti yange, nina akamotoka kange, nina obukadde bwe buti. Ogenda okuva mu looja bakwatidde muganda wange nga tosigazizza kyabugagga kubanga ekisooka oprotectinga image yo, oprotectinga family yo ne public obutakumanya. Ate n'omukazi oli ofunamu ekinyegenyege, ofunamu ensonyi ezimuga nti bagenda mu exposinga n'obutamutuusaako bulabe n'ogamba nedda kampeyo buli kyennina nkiweeyo ku lwekyo. Kati eyo enziba empya mweri mu Uganda babbira ddala abasajja. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo, eyo yenziba empya eriwo. Enziba endala nga nfundikira ekigulalugi. Era abasajja bannange mwenna gye muli nene enziba bweri. Abaana bangi mu Uganda abato abali wakati w'emyaka 14 ku 16 n'abayingirako 18 awo nga nabo batteba bwe bati. Babeera ku byalo ebyo nga bava mu ssomero wabula nga abazadde babatezenga akanyeebwa. Kati gwe musedduvutto abaagala buno bupetiiti simanyi bwane munnange ng'ojja ng'okwana akaana ng'akaana kakkiriza era nkola yeemu nga mugenda. Bwe mugenda kumbeko kalimu omuzannyo n'abazadde ng'abasanga mu kisaawe basanze mu kisaawe wankulukulogize wankulukubezaawa mba mwakayingiramu nga muli abawagizi bayingira nga bibanyumiriza ng'era poliisi poliisi. Oba oli awo ng'abazadde bakonkona. Abazadde olukonkona kitegeeza oluguddemu. Nga bakugamba omwana abendi luno n'akinaye ng'ate omwana muto mayina. Ne bw'oba olina amaanyi g'ekisajja nga gwo gasinga gakugweramu awo temuntwala kubanga oba okimanyi nti already omwana ali under age emyaka mitono. Egye bakusiba emyaka gitamanyikiddwako bulungi. Kati tebantwala mu ndekere. Oyinza okuwaayo poloti, ettaka, oba ensimbi, oba emmotoka okutaasa. Ekyo nakyo bali mu kubba abasajja mu Kampala, Mukono, Wakiso kwetola eggwanga lyonna enziba weeri. Batega abaana abato abanyirira ne batega n'abakazi abafumbo abalungi ne batega. Bali mu kubba abasajja bali mu kuba emiranga naye ng'ekyo tutawanya kiki. Linda onaakimbuuza edda naawe onookyedda musajja munnange ekikutambuza ng'olinga ng'atalina gy'olaga oba tolina gy'ova. Kyekibadde ekigulalo gikyali omwegendeza enziba empya era nkifundikidde ekigulalo gi nze nsimbudde vidiyo.
Ennaku z'omwezi ziri 16 ezakonka ku mwezi ogwokubiri omwaka 2020 mbalamusiza ku bannayuganda muno ly'okubika nsente buli bulungi mwebalekola musabire nnyo eggwanga ly'omuliraano erya Democratic Republic of Congo oba limumanyi nga Zaire ekiri eyo mu bitundu ebimu kitokota sekisaanikire owendali atemya kuwettulu owendali atemya kuwettulu kubanga tujja tuuka yeeyo naye nga tetunnatuuka yeeyo njagala ntandike na kano ka message kaaliro njagala mukawulirize bulungi nnyo tuli mu kiseera eky'ekinnyikagobe mumpulirize bulungi nnyo tuli mu kiseera eky'ekinnyikagobe eky'eggwanga Uganda ensonga lwaki social media radio stations telefayina mu Uganda ba YouTubers baani bonna baconcentratinze nnyo okuteeka kyetuyita diversion ku social media yonna ekutte kubanga balina kye babikka Yoseri embeera ye si nnungi ku faamu y'ekisozi olwali mulabyeko ng'ali mu kwetega mbwasinkanya abantu mu kitundu ky'ekisozi ku faamu ye asinkanya abantu abavudde ku byalo bino wammanga kisozi A kisozi B lutunku A lutunku B Butungu village Kasozi Kajumiro Kirisa Nechikumadungu ebyalo ebyo nti abasinkanye n'abawaayo obute buno bwako no buli mu faamu ye n'abawaayo bubizi n'abawaayo bubuzi n'endokwa z'emmwanyi mubafuule beyambe kino akikoze okwagala okujjako mu mawulire n'okwagala okutegeeza eggwanga nti ali bulingenda balaga ku bifaananyi mune bw'afaanana ekyakikoze naye nga takkirizibwa abasawo bamugenda takkirizibwa kutuula wadde okwadressinga ewantu wonna okumala essaawa nnamba munono mwe mujjidde n'abantu abaze omukyalirako omubadde muwala wa Sam Kuteesa gwe batashate zikuteesa ng'ono yakiikirira mawogola ne mujja muno omukyala gwe bayita Wakojo munakiikirira Gomba West bano bazze okubanga bamubuulira eŋŋambo eziri mu kubba ssente za gavumenti era naye tabawadde budde bungi nnyo n'agenda mu nsonga eyo mugenda kulaba omukyala Jessica Alupo nga ye vice president ng'atambula nnyo era ng'ali active nnyo than wabadde ngira bwe twogerera essaawa zino omukyala ono vice president Jessica Alupo ali mu ggwanga lya Ethiopia ng'agenze mu lukuŋŋaana lwa African Union mundula yatuuse dda uno Jessica Alupo yatuuse dda mu lukuŋŋaana lwa African Union Ethiopia okubeerawo nga Yoseri tasobodde genda olwa Windows nga zaayise kati omukyalo nali active nnyo olw'ensonga nti Yoseri tasobola kutambula ekitabaddewo luli kati Jessica Alupo yali in charge essaawa zino era nga n'olunaku lwajjo ekisozi eyo era wabadde baminisita basinkanye Yoseri ng'amubuuza ku bintu bigenda mu maaso naye nga kigambibwa nti Yoseri ono ekisooka ayawukana n'emyaka gye kaabokadde ayingiddemu waliwo n'eŋŋombe ezigamba nti Samuel baamulunga naye ffe tujjagira n'emyaka gye kaabokadde kubanga naye yalimbamu ng'abakazi balimba teri mukazi akubula emyaka mituufu kubanga oyinza okumubuuka kati kaabokadde ffe tujja twala nti kaabokadde amuyingidde then nagira emyaka gye yalimba nagyo ne gyegattako kati bw'ogattako ebirwadde bimuliko ne gujja bagira kati kamba wefute gyono mulabe mutegeere omusajja nti ayidde mujja tutegeera nti omusajja akoze eki nti ayiddeyo Yoseri bw'ati bw'afaana essaawa zino Yoseri bw'ati bw'afaana essaawa zino atuuza lukugunyu mulaba bw'ati bw'afaana Yoseri agendedde ddala kati ayidde nno abulako apetayiza abulako majjaani kati
atuza ya lukugu ngenda boy bifaananyi abazoomingire mu katono uyo ayidde kati ali kisozi tavaaje bamukanikira naye nga yayidde kati abulako majani Uganda etandiza omukaayira Uganda etandiza omukaayira ulindeko bana nyibino bikwatiddwa wala nnyo Uganda etandiza omukaayira omulaba yiyo Uganda etandiza omukaayira yayidde kati wali ayidde so kati omukulu oyo bwatyo bwali essawa zino kati nabanyumiza ku lunaku olwokusatu obuyinza okutambula era ne mbaterako olugero lwonna ne mbagamba buli kimu sigenda kuddayo eyo nekye mbamanya bwe mbagamba nti musabire eggwanga Uganda nkitegeeza lwaki nkitegeeza abasajja bano bayina mission ya kufunga Uganda emyaka 5 ngono yaloza tagenda kaddiwa nga balowooza nti omutamivu diddigi yalina immunity okwetoola ensi yonna nga balowooza kisawo vuga naye waali samu kutesa balowooza waali n'amaama babazi nga balowooza bwe bali pressure baliko yensonga lwaki mwalabye omukulu Nobert Mawowe ng'agenze e Netherlands e Hague mu International Criminal Court yabadde akulembeddwamu omukyala Marijan Black ono yali mukyala w'omugenzi Bata kati ono yakolanga ambassador wa Museveni mu gwanga erya Netherlands naye ate nga n'ensi zonna ez'omu Netherlands oba ez'omu Europe omukyala ono yakolanga akwataganya ensonga za embassy watali embassies enyumba ensezimu ezitalimu embassy yoyo mukyala Marijan Black oyo ye lobbyist wa Museveni akolanga ambassador we katone president wa International Criminal Court kati ono ye Nobert Mawowe gye yagenze kati ekyabatutte bagenze kulobinga batya eno yemu ku ndowooza yange nganze omuntu one bakimanyi bulungi nnyo nti Museveni keesi ze ziri due okubajjukizaako akatono Museveni ye Koni Museveni ye Rakwena Museveni ye M23 munajjukira nti Koni ng'akyatta abantu Museveni baakola okunoonyereza Museveni n'asindika Nobert Mao ebiseera byali chairman wa C5 ne basindika n'omukyala omuyita Honorable Betty Bigombe ne bagenda okukola okunoonyereza Mawowe kennyini n'akizuula nti Koni taliyo era Koni ye Museveni n'omukyala Betty Bigombe n'akizuula Betty Bigombe ye mu kifo ky'okudda okuwa report mukama we yayita mbuyisi kubanga yategeera kye kigenda okuddako nakataddanga kati omukulu ono emisango egyonna gy'ateekebwayo kati omukulu ono Nobert Mao baamusindise agende batandike either okwogereziganya ne ICC mu balabe engeri ki gye bayinza okudownplayinga oba coveringa cases ezimu naye nga remember omwami ono y'omu ku bantu abakola investigations era nga n'omu ku bavunaanibwa naye lwakuba nti yeebuzaabuza ng'afukaana aba kati jjukira mu ICC International Criminal Court ne Didigi mwali fayiro ze gyeziri era Didigi naye atambulira mu nsi zino entonotono ziri ensenene ez'abantu asobola kgende kubanga naye ali ku wanted list kati bayinza okuba bagenda kugezaako covering up n'okuba nti bakiriyalinga Didigi somehow n'ekizibu nnyo Didigi naye yayokya kati ekyatutuyo ono ku coveringa cases zino kulaba ngeri gye bagenda okukwasaganya mu misango gyo naye Nobert Mao whenever you are in Netherlands right now let me tell you my friend we have all the evidence and records. You can't bribe the international community as you think. It is on record that Museveni and his colleagues, they are not Ugandans. They have committed crimes against humanity in Uganda, but mostly in the central part of the country, that is Uganda, and the northern part of the country, where you come from. So, if you are used by Museveni to cover up his crimes against humanity, that is wasting a lot of time and resources because you can't avoid his mistakes.
Even some generals in UPDF, right now as we speak, they can't get out of the country, including Major Peter Elweru or General Peter Elweru, because he was ordered by Museveni to shoot and kill the subject of the king of Rwenzururu, Wesley Charles Mumbere. And he killed hundreds of people. So everything is on record. So even if you go to International Criminal Court, you cover up, you're wasting a lot of time. Millions of people were massacred in the Rural Triangle, that is Buganda region. Millions were massacred in Rwanda during the 1994 genocide. And millions are still alleged and killed in Congo as we speak right now. So you can't bribe anyone. Many Ugandans in Karamoja are missing. They were killed by Museveni's forces. Many Ugandans are missing in CID headquarters, in CMI headquarters, in SFC barracks in Katabi. So there is no way how you can convince the international community that Museveni is not a criminal and the whole entire regime of his. So there is no way how you are going to convince the international community that Museveni is innocent. No. And as we speak right now, there are some Ugandans who are still being tracked by some intelligence agencies in Uganda, including CMI, ESO, ISO, PISO, FUSO, PUSO, and the PUPO, if it is there. It is on record. General Kakabagenda, Kare Karechez Kayura, Abel Kandi Hulubachoya, currently CMI boss James Birungi, CID boss, that is Brigadier Christopher Damolida and the others. They are accountable for hundreds and thousands of Ugandans who are missing currently right now in Uganda. So there is no way how you can convince anyone about the atrocities which have been committed in Uganda. Stop your foolishness, because the world is watching. Awo nga nvudde munansonyiwa okusooka okukozesa mu Lunyanyimbe kuba bwe nkoza videos no njagala abazungu abatawulira Luganda de baluvunula bategere byenjogera mu kitegedde bulungi nnyo. And we are still demanding the whereabouts of Chibalama, Damolira, and the others who are not anywhere to be seen in Uganda. So tunakyogenda kugamba bantu. Kati nga tuvudda bwe mbagamba nti musabire eggwanga Uganda. Mwe njagala mumpulirize bulungi. Bw'oba omanyi nti oli businesswoman ng'oli mu Uganda, more especially mu Buganda. Bw'omanyi ng'oli politician ng'oli mu Buganda, ng'oli mu Uganda. Bw'omanyi nti oli minister mu gavumenti oba ng'oli mu namagye ng'olina endowooza ey'okukyusa obuyinza. Wuliriza bulungi, tutandise video kati. Kavudde kwanjula katandise. Information mbawa ya bwerere, security mbawa za bwerere, ebyokwenda bya bwerere. Abatawulidde nze tebinkwatako. It's none of my business as long as I've warned you. If you get killed, I'm not responsible about your stupidness. All right. Bobango ku biti byemmenye nga muogwa mpuliriza bulungi. Ebitongole omuli Chieftains of Military Intelligence, that is CMI, omuli ekitongole the Internal Security Organization, that is ISO, omuli CID, Crime Intelligence, ekikulu Damolira. Gattako SFC, ekikulu ya Muhoozi Kainerugaba n'abalala. Ogatteko n'ebitongole ebirala ebitategeerekeka. Biri mu nteekateeka mu kaseera kano akaakatuubagiro nga Museveni ayiise Windows kubanga takkirizibwa kutambula wadde kilomita zisukka 50 essaawa zino we twogerera. Mbagambye mugenda kutandika okulaba Jessica Alupo nga ali active. Mugenda tandika okulanga Nabbanja ali active kubanga nabagambye mu mateeka ne mu nfuga ya Uganda amapeesa gali aga ana erisooka yeyo seri kyennyini bw'aba taliiwo wabeerawo Jessica Alupo. Bwaba si Jessica Alupo wabeerawo Winyiddolo, bwaba si Winyiddolo wabeerawo mukyala Mama Lususu Naalongo Sologeti Anita Amongi.
Nemba gamba omuntu asobola okukola ebintu bya Museveni byagala on orders bamuyita Mama Sadolini n'alongo n'abatulege yekka. Bana basigadde ababiri bano si bangu bazibu naye bagenda muteeka ku conditions okuba nti akola ki akola bye nza mutegedde bulungi nnyo. Mu kaseera kano akakazigizigi mwegendereze nnyo bannayuganda eryo bannayuganda bagenda oddusula mu akaba mu mpola. Mugenda kufa cardiac arrest, mugenda kufa blood clot, muyinza okufa accident, muyinza obutaddamu kulabikirako ddala. Mugenda kufa mutya kandi okufire kontono. Gwe wenna sooka wewala ebintu bino. Bw'obanga olina personal doctor muddukeko funa gye bakujjanjabira ewalala. Kyangu nnyo ebitongole byenjogeddeko okuyita mu personal doctor wo n'akukuba akatwa n'oyitirayo nga omulongoose nkiddamu. Iso seemwayi eso bakozesa nnyo ba personal doctors okubasaanyawo nga temumanyi. Oba personal doctor wo alina private clinic, oba ali mu referral hospital, oba jjawwo, kyanguyira nnyo iso seemwayi okutuuka ku personal doctor wa millions of money yenga omulimu gwe kukyusa ddagala n'akukuba obutwa n'ofa cardiac arrest oba n'ofa simanyi blood clot. So buli alina personal doctor mukulu weetereze bwe watogobye personal doctor I'm less concerned eyo kubanga ebyange mbyogeranga museza Grace ngenda kulirako bantu bange. Personal doctor tumumaze. Bobolina dereva wo ng'akuvuga oyo naye tabu. Bobolina personal bodyguard nga government yamukuwa oba wa police owa amagye oyo tabu. Bobolina omuwandiisi wo nga yakuwandiikira oyo naye tabu. Bobolina personal aid oyo naye tabu kubanga bonna gw'otawadde mulimu nga government yamukuwa oba ne gwawo omulimu kyangu nnyo ebitongole bino mutuukako ne bimuwa mission y'okukola nga tewali agenda mu tracinga n'akutuusaako obulabe era n'okomekereza nga ofudde. Ekisookera ddala buli muntu yenna ng'oli mu government office oba oyina office yo kimanye nti Museveni n'ebitongole bya Seemwayi buli lunaku batuula ne bapulaninga botya bwe bajjawo abantu bonna bebeeraliikirya abasobola okusponsoringa revolution abasobola okuwakanya mutabani we oba basobola okuwakanya the 50-year master plan by all means. Mumpulidde bulungi mwe obudde bwemumala mubeera mu bbaala musaba noduzi mubeera mu kwepiica mubeera mu lugambo mubeera mu nenga bo bapulaninga butya bwe bagenda bakendeeza ate nga bakikola on a daily basis. Kyekyateesawo SFC Seemwayi iso puso fuso pupu byonna kyekyabiteesaawo okukola emirimu gino. Ompulidde bulungi nnyo. Kati gwe kabulazi oba sister olina ebbaala gy'onywera nti nze omwenge gwange gunywera bbeereddene awe siva kubanga we guwombera. Naawe blood clot oba cardiac arrest jjajjijja wa bbeereddene. Bbeereddene akoledde emyaka 15 ng'akuwa omwenge. Seemwayi ejja mugamba ffe tugenda kuwa obukadde 5 otukolere ekintu kimu otutereka nnyo kawulire mu ccupa yoyo omwami ebisigadde bitulekere nti obukadde bumeka nti 2 nga basooka mukwanka obukadde 50. Bbeereddene ng'agenda akulunga wonna mu bbala woba olaze ng'oyitirayo ng'omulongoose. Tya nze restaurant sisuka ku restaurant gundi bafumba ekigere bafumba empombo bafumba gundi awo wennyini kasita bakuziga nti olya wa gundi tovaawo jjajja tosobola kusukkawo. Sente weeziri at their disposal to get lead of their target ze baagala. Okiwulira bulungi nnyo. Okiwulidde bulungi nnyo. Kati mu kaseera kano Yoseeri
ng'asaba Katonda amwongerera emyaka emirala banga mukaago bange ena. Bagenda kukola buli kyabutemu kye wali owuliddeko. Bagenda kukola buli kyabutemu kye wali owuliddeko. Mugenda kulya blood clot, mugenda kulya cardiac arrest. Ekigambo ekyo muwuliranga ekigambo nti oba police has arrested someone. No. Blood clot mwakitegeera. Emisuwa gyo omusayimo guyita obutwa buli buzimbamu obukukufa ne bublocking entambula y'omusaayi. Kasita omusaayi tegutambula mulungi mu mubiri ne gublocking nga kiba kitegeeza omutima gugenda kupampinga oba guyinza okusingira ku pampi n'oyabika bwabisi. Okitegedde? Ekibayita blood clot. Cardiac arrest. Omutima guzikira buzikizi lumbe nozikira ng'amasanyazi ge Uganda agagenzi gwe n'ogenda wachi baita blackout. You can black out n'ogenda for good. Okitegedde buli bintu bibiri kati ekintu ekikola ebyo bwe butwa obuyita mu nerve oba obuyita mu nervous system bwe bakozesa kanza mu kitegedde bulungi cardiac arrest. Ulimi lw'abasuza kusirwa nze siri musawo nemba buli ebyemmanyi ne binnako information. Era abantu abasinga obunyi mu Uganda bakati bafudde cardiac arrest ne blood clot. Ate bano benjogeddeko semwa ena black book ey'abantu abalina okuvaawo olunaku lwe banaavaawo n'obudde mulina kye mbadde temumanyi. Nakino kakibagambe nga bukyali. The moment you are poisoned by the state, even if you get treatment somehow, somewhere, for them they get to know when you are leaving this planet Earth. Nchiddamu. Kasita bakuwa obutwa, baba bamanyi ddi lw'ogenda okufa. Just wanoogenda n'ofuna treatment, n'obeera waawo, but finally you have to go. Nkiddamu. The moment they poison you in Uganda, the state gets to know anytime you can get somehow, somewhere, a fair treatment. By the end of the day, you have to go. Kubanga obutwa buli bufuuka cancer. Nagira mu stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Bye Vietnam ng'ogenze. So, oyinza okulola omuntu ng'azzeemu engulu ali awo afunyemuko ku maanyi. But the end of the day, yo iso semwa babeera ali nga babala ddakiika ku katikitiki. Era olufa nga bajja mu black book yaabwe nga bakansolinga mu ne Museveni akansolinga mu wali. Gwalina muganda akozesa mu security agencies. Mubuuzire omubiri byayogera bituufu. Balina ebitabo nga mulimu amannya g'abantu, mulimu tageti, mulimu abaafedda, mulimu bebalinda obulinzi okwanawusinga nti gundi yafudde. Kati abo babagambye kati abantu abalala bomanyi ng'okola mu government office, okola mu security agency, oli munnamagye, oli ki bambi mbasaba bw'oba olina omukazi wo akasigala ne mukazi wo. Uganda ejjuddemu ba senior army officers abanyarwanda n'aba balina figa nga ziringa abanyarwanda. Their mission is to eliminate government targets abali mu security organs oba mu government offices. Mukazi kaalaala afuka ize target yo n'akwereetera ne rogi n'agibuukinga ne mugenda namujja ekiwojjolo oba mu Sheraton oba ku sipiiki nenga target ye zibeerezi one esooka bakulikodinga ne bafuna obutambi obw'obwereere. Kati akatambi ako ne kafuuka enkwaso ku buli kye baagala bakolere. Ekyokubiri, amabeere gano bagasigako antidote mu kusooka n'asigako butwa kungulu. Teri musajja kabeerezi atayagala kuyunka ku bbeere. Kati ate bano ba state machineries oba state agents amabeere gaabo oyayimba yinzo ngati alina abaana basatu naye nga baddamu ne bagakola ne bagapika ne gayimirira bwegati. Kati gwe musajja mukulu ng'ojja n'amadduka oyonka ebbeere odda kuli ng'oyonka kumbe weeyonka. Weyonkere eddakiika 10 kwaga wayita ebbanga ttono nnyo nga Windows zitandika okuyiika nga weetaaga Windows update
ng'ogenze yenga mission agimaze. That's why mu Uganda kati osangamu bakazi nga they have millions of money nenga she can't explain wajja jesente. Nchiddam mu Uganda as we speak right now waliwo abakazi nga balungi bavuga emmotoka za bay tagenda kubulya nti akola mulimu gugundi naye nga alina millions and millions of on account. Akikola atya? Mutandise okubitegeera kati. Mutandise okubitegeera kati. Mutandise okubitegeera. Gwe kola survey zisagala kuwakana namwe. Bino byemba bya teri TV egenda bikubuulira. Abimanyi babimanyi era n'ababifidde babifiiriddemu. Abakazi abakozesa target says akutwala mulooji omutwala mulooji mukazi mulungi kaalaala. Ate mukimanyi nakyo abasajja mulinga muzigo olukuteeka mu sefuliya ku muliro ng'osaanuuke mukusaanuuka kubanga bakimanyi nti kasita omusajja atunula ku bbeeri n'atunula ne wansi ku kitabo taddamu kulowooza ku baana taddamu kulowooza ku bizinensi ebyo byonna abirowoozaako amaze kutuuka nalukolongo kulawuna about awo n'ajjukira ekyo ekyandeeso olwo n'apapa ayambala adduka kumbi bammaze era gwoleka mulooji asigala sigalaga kati ono agenze nenga mumaze. That is it. So bakulu oba oli businessman oli musuubuzi oli musirikale oli mu office oli muki information boy yabwereere. Keep on undressing yourself without a reason or when you are not going to ease yourself you will end up in heaven. Ekyo kibagambye nga nfundikira mwaka akatunumba mwenna mubalete mukimanyi enamba esinga obungi eyabanneeko abali ku street z'e Kampala kati njagala munjulire okusinzira ku intelligence yange bannayuganda banneeko bakendedde bitundu 7 ku buli 100 omuli bagobagobyemu muyingiddemu abavandimwe abayingizibwa mu Uganda on a daily basis kati bakola emirimu gy'obwanneekolera gyange. Bano mission yemu n'eyabali babega batta ate deliveringa. They can deliver themselves at any point as long as you call her. Bebakuwa target bamuwa target abera ne mission edda mwana bange motoka za government mbuzize zisimbe ku speak wazigenze eze motoka za government zalitanga mission ne target. So atati bazize kugula balitanga mission ne target buli street kubali baleta mission ne bagimu ne motoka government e parking jiwe motoka government e parking gita ku street e parking gita kwazinwa wali bamalabi babaze mission ne target kuba basubira tebagenda kujja kati banneeko abafe bano bannakiganda bangoko yali Enkoko enira mutunzi badde ne ku mabite natete mu kifuufu kati abaliwo bakirasiki bazibu nnyo n'abasipaali abolira gwakowa ebisigadde mwaka katumba mbikomezza muri basajja bannange njagadde bawonya atajja kutegeera musigalaawo awo nvuddewo bamali mwagalawo nnyo nvuddo kasita mazo bategeeza mbategezezaako ku diversions enyingi ziri ku social media. Lwaki amateeka mu Uganda tegakola at this particular moment atenga wegali? Lwaki? Uliriza nkunnyonnyole. Mu dictatorship regime naye mugenda kuŋŋamba lwaki ayogedde ku basajja bokka, lwaki tayogera ku bakazi? Ekyo nakyo mujja kimbuuza. Waliwo n'abakazi nga bategetinga abaana ab'obulenzi abo nabo gye bali. One system eri weti gw'omwana yenna simanyi yeyita TikTok celebrity yenna gy'oli omusajja from nowhere najja n'akukwana nateeka mu kisere simanyi kuwa salaavu naye gy'onookomekereza munnange simanyiyo nkiddamu
tekiri kubasa abaana ab'obulenzi nammu muwala n'ava from nowhere mulungi kaalaala najja n'akwekwanisa n'aga nti ngenda kuteekamu ssente buli kimu nabo mwegenza abo nabo gye bali noza asumenze navudde ku lujja lafunye omusajja ojja dduvaako ojja kukomekkereza ng'okoze eki ng'ofudde kale tugenze wano mu dictatorship rule oba regime tembera mateeka newankubadde gabeerawo mbajjukiza nti amateeka muzibe omala kuzza musango nerikwata ng'oyinza okuba tomanyi nti wali etteeka nerikwata kati mu Uganda amateeka tegakwata lwaki uliriza bulungi nnyo tegakwata olw'okuba nti state eriwo teri mateeka ekyokubiri bagakozesa okunyigiriza abo abatayina busobozi kuba nti bali mu system mbadde ku mutimbagano olwaleero jjo lyonna nga national matters zonna zivuliddwako mwenna obwongo mu butadde ku butambye bwateeredde oba ku social media oba obwereere nentunuulira eggwanga ku social media nenga we still have a long way to go when the entire population of Uganda obwongo babukoraptinga mu bintu byakwepiica na kunywa mwenge we still have a long way to go. The biggest number of people on social media, they are more interested in nudity, funny stories, rugambo, than any other national matters. Omuntu asobola okukwata omutwalo ateekeko afunaka video ak'ekisego. Naye nga tasobola kukwata 15 ku sharinga video eno juwayo omuntu awuliza information egenda kutaasa eggwanga. Banna Uganda Museveni kasita yamanya nti obwongo bwamwe bwalundwa kwepicha y'ensonga lwaki wooteri kati ezizine ne imansule on daily basis day night 24/7 zonna weeziri at their disposal kasitoba nga goyina sente zo. One, amateeka gafuga ebimansule ebyo. Toyingizaayo simu, bw'oyingira tofuluma paka bolo bagandi kati fuluma kubanga bagala bakipingira ng'obwongo bwammwe bulyawo ku bintu bya buseego. Era kati nkirabye ku social media all over. Akatambi kagundi wakalabye. Omwana yakoze bwali. Olina gena gati nze kati nkoze analysis kino na kino alina max bwe namwera. Twatuuka dde wano. Kati gobo olina omwana wo ogenda musomesa ki? Mu kifo ky'okusomesa abantu eggwanga bwe liyimire ne bwe litambula mu bwongo obusinga obungi bubitadde mu bintu bya bwongo bya kusiruula busiruwazi. Ate nga amateeka weegali gasoma gatya. Ekyasafaza likona yali agenda teeka amateeka mu nkola. Omuntu yenna kasetta weekwata akatambi k'obuseegu n'okalirizinga mabosu kubanga etteeka weeriri. Omuntu yenna bw'ofulumya ekigambo ky'okuwemula nga kyabuwemu etteeka weeriri mabosu. Ne mu ggwanga lya Amerika ne bw'oyogera ekigambo kisoosaako F TV radio ekimyoti nga ku mu Uganda omuntu ajja n'akuba ebigambo ku mmeeza bweppubu ne bitambula whereby abantu ne bagetinga used nga bali happy n'obiwuliriza. Amateeka weegali. One, bwe ndabye diversion nga zisusse ne ngamba wait a minute. Ebintu bino byonna bitambula naye nga balooya weebali, amakereziya weegali, emizikiti weegiri, ababuulizi weebali, tebasobola kuvaayo kodeminga bikolwa bino. Tugambe nti sitaani yakola putinga amakereziya n'emizikiti obutaba nti empisa zisibuuka generation zifa ng'obuseego bususse tewali abongerako. Njera kubuuza goloza lwaki bw'onywa enjaga ng'ojja ogyegulidde n'oyika Windows bakutwala mu rehab kubanga baagala oddengu. Gwe omwana omuto etteeka weeriri nti bw'olemererwa bazadde bwo waliwo amakomera g'abaana abato gy'abatwala ne basomesa empisa n'okubazzaamu empisa gyegali amakomera ago. Kati mwe mugamba omwana muto niyo omuntu mukulu mu birowoozo byakola bintu bya kikulu.
oyo ali under age takkirizibwa era mukwasinga mutwala ku polisi nga mutwala ku kooti ng'esaba nti mutwale ekampiringisa abeereyo bamusomeseddemu empisa. That's the process. Naye bannayuganda bapraising omwana yakula omwana alibi omwana anyenye ekiwatunotuna. What kind of the country are we living in here? Mu nsi z'abazungu omwana kasitaweza emyaka 16 aba alina limiti okufuna boyfriend. Niyo omuzadde atula namugamba look, yes, you are entitled to be having a boyfriend, but the repercussions of having a boyfriend is A, B, C, D, E, F, G, H. Omwana n'ategeera bizibu ki ebiri mu kubeera ne boyfriend. Okitegeera? Era ng'amateeka weegali. E Uganda tekiriyo. Okitegeera? Naye ng'ate amateeka weegali. Nemmwe muli wano buli omu ashiyalinga kiri simanyi. Abaana bali mu makomera bavunda teri akyogerako. Abaana bawambira teri akyogerako. Amafuta galinye teri agogerako. Abaana masomero kati amasomero abantu bonna ba indigenous Uganda bonna baba bifo teri abogerako. School fees ziri nyenkanda go teri azogerako. Buli YouTuber kano wakalabye omwana yakula omwana alina ebbeere. Kiki tuliko community kije tuzimba. Nawe oyina omwana oyina omuzadde nawe osubira okula n'omwana enja. Singa mukeera ku machane mukosa data wammwe okudimandinga parliament eyita amasomero gonna ne Ministry of Education bajibuuze kiki ekiviridde ku school fees n'ebyetaago by'abaana okulinnya amasomero. Ne mukwata social media for one full week bakikyusizaawo era school fees ne ziddayo wansi ne buli omu alya akatambi tekagenda kuleeta school fees ku mmeeza kubanga baba byagala. Omubbi aleeta ekintu ekibaidde ayivatinga bano ne bayisawo kye baagala. You can't even know these people's plan kye bakola. Muto obutambi bajja kubeera ku nga basinika ebinnyo omwana yakula naye nga weerabidde nti you have to pay 1.5 for your nursery kid. You have to pay 2.5 for your senior 1 kid. You have to pay 3 million for your senior 4 kid. Nga tosobola kimanya nti kino nino kyogerako. Singa mukwata topic by topic social media newa for a full week eyo parliament n'abagirimu bonna buli omu atandika okubeera concerned about it. Mujjukira twakuba ekisawo ky'entebe buli kimu ne kikyuka. Abantu bali mu kutawaana emisolo gavumenti bafuukidde ekizibu. Mu kifo ky'okwogera ku misolo muteeka ebintu ku social media kubanga nawe ali ku social media omusolo MTN ekubba data. Airtel ekubba data. Mobile money bakubba. Amasomero amalwaliro temuli ddagala. Naye nembeera busy nnyo. Which kind of country are we living in? Era kyovulaba nti omusajja averira omutwe mukubanga muganda Museveni n'agamba stop asking for service from the government because you didn't vote with the government. Mutemuddamu kusaba buyambi oba temuddamu kusaba services kuba temwazironda. Oyo mu nsi ezaakulaakulana aba ali mu kkomera ng'akabina akawanisa afuna emboko 5 buli waggulu. Kubanga yamanya Museveni yasoka lwakuba nti kati agenda you are not enough nti agenda naye okwa-uploadinga system kiyinza otwala time butavaayo okwerwanako. Okwa-uploadinga system kiyinza obatwala obudde ojja uploadinga kubanga abajimbe babbe basinga obukulu ne muganya okutegeera. Buli wamu social media ejjudde bintu bitakwataga. Abantu containers zaabwe ziri mu Mbaasa ziri wali ebusiya ku boda zivundiddewo. Abazadde almost 50% balemeddwayo okuzza abaana ku masomero kubanga requirement zisusse school fees asusse. Mulago waliwo atanafuna panado nga yafunye accident temusobola byogerako. Abaana amasomero kati bali kulutinga ba foreigners abaana badayuganda balemeseza teri asobola byogerako. Muli kuli nengalabi gwenjala kubuza ku myaka gyo tolaba ku buseegu musula mu epicha day to night temukoya buseegu wati temu concentrate ku nsonga ezigasenganga. Let me be open to each and everyone here. Chetuyita okwepicha tosobola kimala ku nsi ate toli kikuta. Nayo oyina okontrollinga n'omanya ki ekisinga okubeera ekyomugaso. Tekisobola kuvaawo. Naye in the process oyina okumanya ensi bw'etambula. Nemmwe obwongo Museveni yabukoraputinga.
bwe mwabera kulinga alinze wataddi nobis abeera okwo. Noli abana ku social media ku TikTok simanyi zo mulabu yakoze bali mubuuze nti omwana we yafunye obubonero bumeka, mubuuze tamu eno genda sosera sente mmeka, mubuuze lwaki oli bwola osindika emitwalo 30 omwezi, lwaki osindika kadde, tagenda bitegeera. Mubuuze abaana abali mu detention centers of study why are they suffering, tagenda bitegeera. Ne mubuuze ku byokwepiica ayina okuva ku lunyiriri olusooka ku lunyiriri olusembayo olunaddako ne byasuubira okujja. Mubuulire ku bayimbi, amanyi abayimbi b'e Kampala okuva ku upcoming eyafa n'agenda okufa n'akwanaani, ekyo bakimanyi. Mubuuze ku nsonga ezikwatagana ku ggwanga tagenda kukubuulira, agenda kukubuulira maniyu okuva ku ali mu akademe n'okutuuka ku kusimayo tesentantanga, ajja bikubuulira byonna biri basamba, naye nga mubuuze ebikwatagana ku national matters tajja bitegeera. Ajja kukubuulira n'omuzanyi wansi nalina injury. Naye mubuuze owaye twagala kumanya amasanyalaze lwaki gabbeeyi mu Uganda. Amasanyalaze sibimanyize kasita gaakewaka. Judgment gaakewaka, that is that. So muze okusooka wangu mwe bannayuganda era gye muli naddala bafunamu obukosefu ne mugenda ku clinics wa malwaliro ageetolodde Mukolo, Kampala, Wakiso, Masaka, Mityana, Gomba nga muli mu Buganda. Listen very carefully. Waliwo abasawo 225 abayingizibwa eggwanga omwezi oguwedde nga bava e Rwanda nga Banyarwanda. Bano basaasanyizibwa mu malwaliro ne bu medical centers wabu clinic okwetola mu Buganda region. Their mission is to target the indigenous Baganda in Buganda. Ojja kujombulira ekirwadde kikuluma. Akuwa eddagala gwengoloza eddagala lyakuwadde lyetuufu ng'eddagala lyakuwadde kyamu. Kulamusizaako muganda wange kansubiri oli bulungi amanya sijja googera olw'ensonga y'ebyokwerinda. Nzize mu inbox yo nga nsaba otaase Bannayuganda. Nze ndi Munyarwanda naye nsaba otaase Bannayuganda olw'ekyo kigenda mu maaso mu Uganda. Amakerenda agafulumizibwa ebiseera bino bafulumya type 2 naddala ku magnesium kubanzi kati saa zino gye ninaku experience. Amakerenda ago magnesium waliwo agakaluba nga woganuuna mu kamwa gabanga Pepsi ne wabaawo n'amalala ng'olugateeka mu kamwa gamulunguka. Amakerenda ago agamulunguka makyamu era w'oba oganuuna wano mu kusembayo owuliramu akantu akakaluba nkalinga kagumba. Abaganuunako bayinza okukiwako obujulizi. Kati nze kino nkitegeera ntya? Mbadde nga nkozesa ku makerenda ga magnesium ago naye nga mpisibwa bubi ne ntuuka n'okugenda paka mu ddwaliro nze nga manyi nti alusa ziba zikoze eki zittuse ekintu ekitaali kituufu. Kati lumu ngenda ku kiriniki yalimu mukyala Munyarwanda ne mugamba njagala magnesium. Aba aleeta magnesium n'antunula mu face. Nanneetegereza nnyo mu face. Mu kunneetegereza n'ambuuza mu Lunyarwanda saamuddamu. N'addamu nanneetegereza nnyo mu face. Nazzaayo amakerenda ge yali aleese n'aleetamu amakerenda amalala naye nga gonna magnesium. Kati amakerenda ago nenganuuna naye nawulira agampi gankula bulungi nnyo nempulira nga nteredde bulungi mu ddakiika nempulira nga acidi zonna zistabilizinze nga ndi bulungi. Kati saakitwala nga kikulu nze nalowooza amakerenda gakoze eki gakoze. Kati gaggwawo ate nziramu nfuna embeera yemu ngenda ku kiriniki endala. Wengenda ku kiriniki endala era bampa bino ebimulunguka naye yo teyali Abanyarwanda ne bampa bino ebimulunguka stiru ne bimpisa bubi nnyera ne ngenda paka ku kitanda. Kati nziramu ate
ziddamu zisituka nzireyo ew'omukyalo oyo Omunyarwanda era nampako gali agakaluba ne gankola bulungi. Recently wanazzeemu era still nempulira embeera y'emu kati negenda ku kiriniki zino endala ne bampaga n'agamulunguka era gampisizza bubi nnyo. Kati awe nategeeredde nti gana makerenda gali mu tayipu. Nezijjukira kiri omukyalo oli Omunyarwanda ali bwe yasooka okuntunuulira mu feesi n'ambuuza mu Lunyarwanda n'alyoka azzayo amakerenda gali nampagano. Ekitegeeza nti Abanyarwanda babawa malala ne Bannayuganda babawa malala. Ge bawa Bannayuganda butwa. Abanyarwanda ge bamira go malungi. Era mbadde nsaba bengendeze ekitegeeza kiyinza okuba nga tekiri magnesium yekka nga kiri makerenda gonna. Ate n'amazzi gano ge banywa ag'okudduuka nabo bagegendereze waliwo agatali malungi. Sifulumya no information nga teriko bujulizi era nze nemafuna information within 2 weeks from now. Nsooka neninda kukola search ne nkola reference ku information gye mba nkuwadde. Kati kiri gye muli okugirekaawo oba okweggula amaaso. Kinaba kiganye mutana tulisinkana mu nsi ensuubize. Alright. Project yose izaakola. Bwe tuva mu kalulu ezooga nti okulakulanya abantu. Project zino teziyamba muntu wa bulijjo ate ziyamba ababbi abali mu government. Wetwogeredde essaawa zino ekitongole ekya National Labourers Movement kibayita NRM ku kitebe kyakyo ekikulu waggulu gye batuula ababbi abagezza embuto ezibalinga entumu za kasasiro. Bano Yoseeri yabawa obukadde obuwumbi 95 bazikozese mu kusaasaanya nga bazisaasanya mu nkola eya simanyi parish model. National Labourers Movement Secretariat yaweebwa obuwumbi 95 okuzikozesa mu kuzisaasanya mu kuzikulaakulanye abantu. Ekyembi ku report gye nsomoddeko okuva mu sosi zange ez'enjawulo kiraga nti National Labourers Movement Secretariat bano ensimbi zino baazigabana ng'ekisinga obukulu ekisinga okusesa omusajja akulira akakiiko akalondesa oba okulonda ababbi mu bitongole byonna nga bagenda okwesimba gwe tuyita Tanga Fred Tanga Odoye. Ono ye ng'omuntu yabbako obuwumbi 9 n'abukuba ensawo n'akuuliita nabwo. Ezisigadde abaseddekezi abali kwenda mu Secretariat bazigabana obuwumbi 95. Nkiddamu National Labourers Secretariat yaweebwa obuwumbi 95 okubusaasanya mu nkola ya parish model eyabonna bagaggawali gye bakyusamu obukyusa. Naye ssentebe akulira akakiiko k'ebyokulonda Frederick Tanga Odoyi alondesa ababbi bonna bajja okwesimba ye yakulita n'obuwumbi 9 ezisigadde babbi bannaabwe bazigabana zonna ne ziyitaawo. Eyo gye toyita National Labourers Movement super kakongoliro. Bano si babbi balwadde. Bano bo baagala okubba bakubba ne bamale bakubba ne bakubbye ne babibba. Nkiddamu National Labourers Movement bw'oba oyagala okubba bakubba ne bakubbye nabo ne baddamu ne babibba ne gye babitutte nabo ne babibbirayo. Yensobola ki eggwanga balibbye ate baagala kuvaawo. Muze mukitegedde bulungi. Yensobola ki bajja ne babologa nga bo bakimanyi nti okubba kuli mu mateeka ate ow'amaanyi bakubba nga bakutte n'akabadya. Mukitegedde bulungi nnyo. So njagadde mbategeezi nti babawa billions 95. Ye chairman yakwatisa ebyokulonda ne babbi banne yabbako obuwumbi 9 ye mukulu Frederick Tanga Odoyi. Si mubbi mulwadde. Tuvudde waawo. All right. Mwali mwebuuza Yoseeri ani ayokya amasomero ayokya ebintu mu Kampala bekumako omuliro. Omuze gw'okwokya gwaviira ddala mu Flonasa. Ekituwalanya ekitunoonyesa twogera information gye batasobola bbawa. Flonasa yajjanga eyokya amasomero Bayo ekola buli ki. Kana akatambi nakaguddeko eyo nga omugenzi Bilton Obote akondeminga Museveni eyita Liberator nga ayokya amasomero na buli kimu. Then tulyoke tugende ku ekiri
ekiri mu Congo. Wulira ngono bota complaining nga Museveni ne bando okwocha amasomero lokwocha ebintu bina wulira. This factory was destroyed as we have been told this afternoon soon after the fall of Mbarara in 1979. Mukimanya ngweji factory ya birega enkure ya birega ekwochibwa yahwerekerera ubwe ortar Mbarara yahereze kutwarwa amachumbuzi. A liberator comes to Mbarara town, he burns the factory belonging to the peasants. Omuntu kwiza kuchungura akizo muri Mbarara akija kashika kosiet factory y'abahingi abo muri Nkori. Then he goes to Ntare secondary school. He starts burning Ntare secondary school. He's a liberator. Kuyarigiraho nkomuhaguzi nkomuchunguzi kandi azana Ntare school ishomero ryanye mukomanya na ryata nkoko ryose. Now that is one type of liberators. Ogwe no muri yongo gumwe gw'abachunguzi abizira bamo. A liberator who wants to make you be scared. That is a very important man. If you disagree with him, he burns your factory, he burns your schools, he shoots you. Ogwe no muchunguzi wewe oninga so muchunguzi cyanjo orukwisha wayo wabatikirize nawe akosiye factory yawe akosiye shomero akakutera nembu. He stood for elections in Nyabushozi and he was not elected. When he said he was going to the bush, he must have power. He must shoot the people of Uganda unless they give him power. I want to tell you quite simply, he shall have no power. Mwachuvurura mukitegedde kati ndowooza yoyo musajja gomulowooza banya bocha esomo ly'ennyiri yayidde simanyi factory gundi yayidde simanyi bocheza petrol station kiba kyabikola na kati bakyabikola wewe bayita National Labour Movement for NASA style. All right, kati tugenze mukulu Felix Kuraije kansulenti otuuse wetwogerero lwaleero ebitongole omuli ekya International Human Rights Body, omuli UN, omuli embassies mu Kampala n'ensi endala ez'amaanyi zitadde akazetooko gavumenti ya Yoseri abannyonnyole lwaki bawamba n'okutta abantu n'okwenyigira mu lutalo oluli e Congo n'okutta abantu. Omukulu ono Felix Kulimbaje ategeezezza abakulu bano bonna nti ffe tetuwamba tetutta abantu tetuwamba ate era tetulina ngeri ki gye twenyigidde mu lutalo lwonna oluli mu Congo. Era omuntu ono abyogedde ng'enseera bakati kanzije mmala okkwabya oyo Felix Kuraije bw'ati bw'ayogedde, Mr. Kuraije bw'ati bw'ayogedde mula bulungi nnyo bw'ati bw'ayogedde era bw'ati bw'alimbye. Kati mukulu Kulimbaje kansoke ntegeeze international community. First and foremost, the UPDF Army spokesman Mr. Felix Kuraije, stop lying to the international community. We have all the evidence on social media across the country and even on international level, whereby it is well known that Museveni is sponsoring M23, including ADF, as well CONI, and he's keeping on using his security agencies, including chieftains of military intelligence, internal security organization, external security organization, and CID, in the missions of kidnapping and torture and killing Ugandans. So there is no way how you can deceive people when they have the evidence. They just like to consult you to see how far have you reached in your lives, including your boss, Mr. Kuraije. The international community, they are just checking on you to see how far have you gone with your lies. You can't deny that the government led by Yoseri, the foreigner Museveni, the Munyarwanda, that is not involved in Congo war. He's the one supporting M23, and they are best in marching the barracks. They are best in hot military barracks,
on the border of Uganda and Congo. So stop fooling people and stop fooling the international community. You know it clearly. You ever kidnapping people, and I'll speak right now. There are some Ugandans who are being tracked by Semwai and Esau. Last week, you kidnapped one of our comrades, Mulindwa Nasif, who is at Semwai basement right now, tortured, and was framed by Semwai boss and his colleagues that he's a terrorist. So every day, every night, you kill people, you kidnap people, and you are lying to the international community that you are not involved in any atrocities against humanity. Why do you fool people? That's how previously you came out with the accusation that no, led by Bobby Wine, that they are the one masterminding of kidnapping of all Ugandans and torturing them. You staged someone, he came out, accused the nope. At the end of the day, he changed the statement that he was forced and he was told that he's going to be paid by the state to come out and pin Bobby Wine. And you didn't come out to clarify about the information. But now you are lying to the international community that Museveni and his government, they are not involved in the Congo. Whom are you fooling? So now let me expose you. Kulaije, you came from Rwanda at the teenage age. You were brought by a Muganda family, which brought you up now where you are. I questioned you previously to come out to mention where is your family. You didn't come out to clarify about that. You know it clearly you are coming from Rwanda. And the entire system in Kampala, 95% all of Rwanda who are killing the indigenous Ugandans. Stop fooling Ugandans. So now as we speak, the war in Congo is about to saturate across East Africa. Who is causing all the atrocities? It's Museveni and his colleague Pilato, called Paul Kagame, the president of Rwanda. Olwaliro enaku z'omwezi 12 omwezi ogwokubiri February 2024. Sisobola kulaga wano bifaananyi kubanga bifaanana bubi bakubye omusajja we mu 23. Bakubye abaana ba UPDF babase. Amajaga bakubaga South Africa, Angola, Tanzania, n'ensi endala eza Sadaga bakuba Omunyarwanda. Kati okumanya abakuba babakuba ne baddukira Uganda, abafi nabo batolo bazika mu hot barracks. So let me tell you the international committee. 2 weeks back, I was here on social media and I told the international committee that approximately 850 UPDF serving officers, mostly indigenous, they were slaughtered in Congo and they were buried in hot military barracks. The remaining comrades, they were taken to the national game parks and they were served to those animals, to wild animals. So this guy is here just lying to the people, but many Ugandans have been slaughtered in Congo. So, tubadde tuli awo olutalo lunyinyitidde. Pilato kyakoze okimanyi? Pilato yagamba erya M23 tabimanyiiko. Nga omanyi beekaza bana basajja. Kati ekyavuddemu Pilato yadduse n'agenda mu UN. N'abagamba banne nsaba mu blocking obutaguza South Africa na Congo byakulwanyisa. So, bw'oba ogambye nti M23 togimanyiiko, you are not responsible of M23. How dare you? You go to the United Nations, you are asking for the blockage of selling or support or giving ammunitions to SADC forces combined with Congo forces to fight against the intruders, the M23. Amawulire gaga, noyinza ogwo omusajja ebintu byayogera. Abyogera takola ki? Abyogera tebikola ki? Bibyo. Ambala ogajjewo wano mugalabe. 1 minute. 1 minute, 1 minute.
lwaki okugula wano. Okay, ekolera ku Opera, sinaawo Opera, sinaawo webusite ya Opera. Naye kanga balagira no mweno format bweti. Kanga balagira no format bweti. Then mbasomere baluwa. Format yiyo kanga balagira no format bweti. Mukala bulungi nnyo. Uyo Pirato wali ngatudde wali. Kati ebbaluwa ezalidwa ko official zizino wano. Ezabaluwa official eziwandiikiddwa government ya Rwanda nga yega obangi esaba bali mu supply ya kulwanyisa gwanga lya South Sudan ya Congress mawete. Her Excellency Karen Rodriguez Brickett, President of the United Nations Secretary Council, New York City. Your Excellency, the government of Rwanda has learned with the great concern through the declaration of Under Secretary General for the Peace Operations, Ms. Jean-Pierre Lacroix, that United Nations UN is considering providing logistical and operation support to the South Africa Development Community SADC mission in Democratic Republic of Congo, SIMIDAC. During his meeting with the SIMIDAC Forces Commander General Nyakupu Nyonsi, the Under Secretary General for the Peace Operation stressed the importance of the joint condition of support to support the Congress National Army (FADC) in the fight against the armed group in Eastern DRC Congo. According to the Monsok press release related to the press conference of Mr. Rakowski in Kinshasa on 7 February 2024, he explained that in Resolution 2717 of 2023, the Security Council mandated Musonok to examine ways in which it could provide limited logistic and operation support to the SADC for the mission in currently exploring the options for providing the support. The proposals will be made to the Security Council, which will decide on the nature of the support and its mandatories. Now wandikira byonna ebbaluwa yeyo kyawandiise n'endala yino era ng'estampingiddwako egamba Rwanda hosts around 100,000 of refugees, some of whom have lived in Rwanda for almost 30 years now, including more than 13,000 who through ethnic cleansing in Eastern DRC Congo during the last 4 months. The intended UN logistic and operation support to the FADC allied forces embroiled the government of DRC Congo in the pursuit of a military solution in the place of negotiated and peaceful solution of the crisis. The government of Rwanda wishes to draw the attention to the UNSS members on the dangers of such move, including ransom of any peaceful settlement of the decades-long crisis in Eastern DRC Congo. Mukitegedde abasajja bayidde nga bebeetinkuulira bye batajja kusobola. Kati bwe bati bakole entalo zaabwe ne bamaliriza nga bali mu buli kimu kye beetaaga. Omanyi ekyakuzala kye kiri kutta. Bano abasajja bayingira na mmundu era bajja fuluma na mmundu. Ffe tetugenda kulwana nabo kubanga buli kimu kye baagala bajja kifuna nga bwe baakikola kye baakifuna. Kati kansookenza nnyo akatambi kano ke nabazannyidde jjo kenatadde ku mitimbagano nga mu mambuka ga Uganda oluvannyuma lw'okugobayo abalaalo n'abasigaddeyo. Essaawa zino ba NRM kaada oba bakolanga bapini batandise okunoonya buli muntu yenna atakkiririza mu nkola ya NRM nga bamutulugunya omukuba emiggo n'omukyayisa ekitundu akiveemu.
Akatandike n'abatereddeyo ka chairman LC3 oba NLM cadre LC3 of Agulo sub-county in Ilamo district, commanding the torture of the innocent citizen of Uganda in northern part of the country because he doesn't associate with the NRM programs in the northern part of Uganda. Akatambika no mukawulize mukale bulungi nnyo. Kuno okutemula n'okutobola eddembe ly'abantu kuyina okukoma. That's the highest order of torture. This kind of torture has been taking place in the northern part of Uganda, but there is no TV or radio station which has come out to condemn even the police, even the citizen concerned, because recently the biggest number of youth who were traced by the police army, they were forced to flee the country up to South Sudan to fear they are going to be killed by the state, because they tried to force the Rwandese or the Balaro who were forced brought by Museveni to settle in the northern part of Uganda. So the biggest number of youth were forced to leave the country by force. What is taking place in Kalamoja, it's not easy, because our brothers and sisters in Kalamoja region right now, they are suffering. They are lacking what to eat. They don't have where to stay. All their belongings have been destroyed and taken by the state, but forcefully, because Museveni and his family, they need that land for investors to mine minerals and be taken to abroad to get their money for them to survive. So that is the situation which is taking place in different parts of the country. And as I speak right now, there are so many Ugandans who are going to suffer. In the western part of the side, that is in the Bunyoro kingdom, there is a big chunk of land which is going to be allocated for the investor. I don't know which country is going to come from, but approximately around 20,000 Ugandans are going to be forced to leave the land so that the government give that land to investors to use it for agricultural purpose, especially they want to grow avocado on that land. So anytime, anywhere in Bunyoro region, there are so many Ugandans who are going to suffer right now, because Museveni had already signed that the investor must be given the land. It's the same uprising in Uganda right now. There are so many families of Baganda in Uganda who have been chased away forcefully by Balaro using fake titles, using police officers,
to beat, to torture, and take away their land because they are trying to settle Randis Balaro on that land. The evidence is out. Someone might say that I'm lying or I'm just doing propaganda or blackmailing the system. Here is the evidence. Honorable Secretary Korobat, Honorable Rutamaguzi Semakola, I myself and some individuals, we've come out previously condemning this act of bringing foreigners from different part of East Africa. That is Burundi, Rwanda, Ethiopia, Somalia, Eritrea, to come and settle in Uganda. That is wrong. And giving away land to foreigners, it's a crime against Ugandans. So, here is the video. Mwami Museveni akyagala akikoleleko ebibyenga ayita mu kyalo omwo atwagala kwebuuza eggwanga likyaliko abali kulembera oba tewali waliwo oda ezeetaagisa okugoberera oba tewali lwaki tubuuza ebibuuzo bino nti olwaleero bw'obanga eggwanga lirina akulembera obeera otya nga gw'otumye ate abajambula gajje droni abantu balinga tubaga nti droni zijja ne zitwala abantu abatalina musango olwaleero eggulu baatujje ku kye nga batuteeka ekifaananyi ku maaso nti abayambala yunifoomu z'abamagye bo tebalina musango era beetonze kati tuyinza okuba tuli mu nsi etambula bwetyo bweba ensi etambula bwetyo tuyinza okufuna okulambikirwa olwaleero baŋŋambye ettaka Mwami Museveni alyagala oba ne mukyala we n'ab'ennyumba ye era kyova bulaba batumye omuntu kyamani wekyalo muntegeera ennyo njagala batudde naye kati munfiiseemu bategeeze nti teri kyamani alina kyalo kiki you are acting law. Two, ne bw'onookwata kyamani n'omutwala n'omukozesa endagaano si yennyini ebibanja by'abantu ku ttaka eryo era si yennyini ttaka w'empudde. You are just disposing yourself that you weak. Why? Omuntu eyasoma ng'okola ku mulimu ku profession ne bwe baba batumye wa local defense oba olina okutegeera nti ettaka libeera ku kyalo we litudde bwe limala we litudde kubanka abatuddeko bw'okwata kyamani n'olifuna ekyo ettaka libeera ku kyalo we litudde bwe limala we litudde kubanka abatuddeko bw'okwata kyamani n'olifuna ekyokubiri Mwami Museveni bakola nabeera bamuswaza bajjasiti budde bwabwe buweddeko bugwe kubanga toyinza kuntegeeza nti Kano yazze ne drone nejja neetwala omuntu olwali bye muli mukola bituze tubagamba ate nammwe abakulembeze mu byalo tubadde nga tubagamba nti bemuweereza nabo baava dda ku leeni ne ku mulamwa kati olwaleero drone tubadde nga tuzigamuwulira buwulizi beewala bwe twali mu paalamenti nga twegugunga tufuna abantu abamu balowooza tuli mu byamalala kati olwaleero empodde buli muntu ekifaananyi okirina kyamaani ojo bamunona jjo ne bakuba abantu emigere olwaleero bw'otunula kati bali mu ofiisi y'omuntu omu mbu Kano bali mu kukozesa ndagaano kati kyamaani bw'akoma wabagamba eta nti musendaawo era abatuuze b'empudde gongola ye bamunaanika mwenna abavunaanyizibwa n'abali ku miriraano ekatikamu mwetegeke abalalo bwe batatuuka kiro kya leero bayinza okutuuka enkya kubanga eno emissoni gyetuguddemu kati ekyokubiri mwetegeke nti waliwo bulenda ze batugambye eziri mu kujja newe ziba zijja tetumanyi bazigenda kukola ki na mulimu ki ne mwetegeke ekyo kyetwabasuubiza nti omulembe gutuuse ku levo etuuka okugamba nagwo gwekyawa gwennyini kati gutandise otulaga bwe gwekyawa katandika okumanya ekigenda mu maaso so abakulembeze b'ekitundu mwenna tubadde nga tubagamba mujje mumanye ebigenda mu maaso tubateeketeeke ndowooza olumu nga mulowooza byakusaaga bye boogera birisemba bule biri walala kati biri kwaffe ku luweero gye beeralwanira
gye beekweka olwaleero kye batusasulamu kyekyo kyali ensanvu n'ebulera bitubaddemu badde mumanyi bulungi emanyama kati olwaleero emizinga gitunudde emputte kakati nno tubasaba buli omu ku kibanja kyo wati wooli kuba kati abamu mwasimbyeko dda ebyammwe mwasimbyeko dda abaana ku school fees tebayina emwanyi zammwe emputte muli balimi olwaleero bayinza okuba bajja mudde mu bwavu bwennyini bwe baatwagaliza kubanga emputte emwanyi mulima ennaanansi byonna bimulimu ebibanja byammwe badde bibakwasa ensaalwa kati olwaleero omukulu ayimbudde bajje batwaleko mu butongole ku mpaka neffe tubitegedde era ekyo kyennyini kitwagala obagamba nti kati buli ow'emputte sekamuli kimwanyi naakulabye endabiraako ddala kati kamwawe wonna wonna ku njegoyegeezo omutaano guli emputte newa mu gujja kubanga tegugenda komaawo emanya. Alright. Buseteeserezo w'eggwanga njala kwebaza omukulu ono Honorable Sekitoleko Robert n'omukulu Honorable Rutamaguzi Semakula olw'okuba nti muvuddeyo nnyo okuzuukusa Bannayuganda ku nsonga ezikwatagana ku kiwamba n'okubba abantu ettaka musinga banja bataayaaya. Nsaba Mukama Katonda abakuume kubanga mmanyi muli target ey'abasajja bano abalaalo. Naye waliwo omuvubuka yayimba akayimba nti Bannayuganda tuli basiru n'abatukulembera tuli basiru, abasirikale muli basiru, abalamuzi muli basiru, abamakiya kimuli basiru, naye kennyini yayimba yagamba musiru. Kati omuvubuka ono yali mutuufu. Yagamba yayimba kennyini musiru. N'agamba bakulembera basiru. Abali mu parliament basiru, abamadini basiru, abasirikale basiru, amakooti masiru, n'eggwanga siru. He was 100% right. And I accept that. Tuli basiru. Kanfundikira ne ka video kano ebisigale tujja bikwasaganya ku Sunday era ka mukulu Rutamaguzi Semakula tukafundikira nako ebisigadde video ku Sunday buli mugirindirire nga World Cup kando woze nti nakatadde mu archive kano ebisigadde tugenda bikwataganya ku Sunday video ejjokuba eya World Cup mbimbulange Mengo kano koka nkabalage buli mwaka awulire ka musajja mukulu Rutamaguzi Semakula mugenda kawulira bulungi nnyo ebintu ebiri e Congo saagala balaga footage we Congo kubanga mubi ne kambalageko sofa katono nnyo ekyo kiri e Congo. Logistic olujabadde agamba tebaweereza logistic asabye UN tebaweereza logistic e Congo tebaweereza logistic yadagamba baleme bisindika Congo oyo mwami yabadagamba baleme bisindika Congo ebakuba binene nnyo bina n'ebirevu kali byadagamba bino tebabisindika Congo balekerawo okubawo ebyokulwanza kati ekibakuba kyambadde ne Yesu zanyika video kano akamukulu Rutamaguzi Semakula then tusinkane ku World Cup yebimuli mbulange ku Sunday mukawulize bulungi nnyo era kabanyumire njagala kusembyayo nafunyeko ne babishop babiri abazze wange twagala kusaba buvubuka mmwe obuvuma Ssaabasajja Kabaka era mmwe bantu mmwe tumanyi nti abavubuka abo mubalabanga abavubuka abo simanyi mubaliko mmandwa naye waliwo ababatuma tujja wano ne tubagamba Buganda eri mu buzibu ensi yaffe Buganda Museveni agitutte ne banne abantu ba Buganda babonaabona battibwa enkya n'eggulo wano abaana ba Buganda bonna bajjudde makomera nga tebalina musango n'olwekyo obuvubuka buno bwe mulaba obuvuma Kabaka waliwo ababuli ebaga kubanga ffe tubadde tukola analysis nga buteeka waliwo abateekawo ebifaananyi n'aboogerera ku analysis ezo ayogera mulala n'ebifaananyi bateekawo birala n'olwekyo twagala okubasaba bassebo tukimanyi nti Buganda eri matigga
n'abalirwaniridde Ssaabasajja Kabaka mwenna mulidde mubwegedde era mulya ne mwa Museveni abawa ssente. Nkera okulaba wano nga mwegina simanyi ow'ekitiibwa gundi muli ludda wanga Buganda bagimalawo nga ne Kabaka wamwe bamuvuma. Simanyi ow'ekitiibwa gundi n'azimbye ekkooti naye Kabaka we bamuvuma wali ayitawo buyisi. Abaganda be batutteko ettaka lyabwe muyitewo buyisi. N'olwekyo kino ssebo nze ndi musajja Muganda n'abali mu Buganda kuba tulina abantu naddala abeetuuma amannya gaffe ag'Ekiganda. Abatukoze obubi mujja wano Emmengo mmwe mulwanyisa Ssaabasajja Kabaka nga muyita muvubukavubuka obwo bwefuula nti buliko emmandwa. Ettaka lyaffe balitutte. Ekyasembayo kwe kujooga Ssaabasajja Kabaka mbu Museveni abagulidde simanyi abataka mu maaso ga Bulanga. Ebyo tetwalibadde tetubyogera naye tubasaba bassebo. Tumanyi tulina abakulu b'ebika, tulina abakulu b'amasaza nga musirise ku nsonga za Buganda. N'olwekyo ffe tubalengera naye tujja kubagamba tubeebaza nnyo kubanga Kabaka mwamulekawo nammwe muli ne Museveni. Ebintu tekisobola kugwa ku Ssaabasajja Kabaka mwenene musigala nga musirise. Babishopu bazze ewange mujja kunsonyiwa n'abayisizza bubi n'abagambye ku nsonga ezikwata ku baana ba Buganda babasiba temwogera ensi yaffe Buganda Museveni ne banne bagigabana temwogera mbu muti okuba temula simanyi okubakolaki abalala muli ku ssente mulya mwe mwefuula mwe bigenda maaso mu Buganda temubiraba naye nga mwekobaana n'abatusaanyaawo na mwefuula abatabiraba. Sebo nsonyiwe ako nkoogeddeko kubanga kinumanyi Ssaabasajja Kabaka tatera kwogera era amulumba abasinga bano boolaba balina ababali emabega. Kabaka okubanga tayogera nze ndi Muganda waakiri kanyogereko munangira. Bannabyafuzi wano linayogera ku bannabyafuzi be nagamba bagende bakole ebibiina byabwe baba banyigiriza mu Nuupu ne bagula obuvubuka mbu bunkube ku social media bubeera okwo naye businga mbumanyi be nagamba nti bwe mulaba mu Nuupu nga bayigiriza babayita b'amaanyi mugende mukole ebibiina byammwe. Ne kibaluma ne babukuŋŋanya okumu ku buvubuka bwe bakuŋŋanya akamu ne kajja ewange sibe baba miliyoni emu emitwalo 2 mbwawunalepo yino message ne baga nti nze ne bwe munvuma ndi wa byabufuzi sirina ne gwentunula nako kuba President Kyagulanyi yatugamba abatalina makulu tobawa makulu naye temujja kuvuma Ssaabasajja Kabaka nga muli wano abamu mwefuula Abaganda naye tukimanyi nti no tibakozesa abamu mwetuuma mannya ate n'abatali Baganda abamu ne batuyambako okuwa Ssaabasajja Kabaka ekitiibwa naye mwabeetuumya amanya ga Buganda ne mubanga mwe muyisaamu Ssaabasajja Kabaka olugaayu nanyini kiggwa yakiweebuula wano mbalaba ku bintu bingi ne mukuba ttembere naye kikwata ku Buganda mwenna musirise Baganda bannammwe babasengudde babagoba ku bibanja mwenna musirise mwefuula abatabiraba Kabaka bamukozeko effujjo lyonna be muyita ababyate be balwanirira Ssaabasajja Kabaka. Olwekyo sebo Mukama ng'ekyo kyogedde bantu mmwe nga mwakamala okulya ssente zammwe ne mwami Museveni ze yabawa nga mwefuula abatalaba bigenda maaso mu Buganda nammwe ajja kumala abamekete. Sebo Mukama wange ako nkayisizzaawo nsonyiwa. Nkole mpoomye Nalunga yagoya amayuuni bwe nsukka ku bigambo bya Honorable Tamaguzi mba nnyonoonye nkiddemu nkole mpoomye mwannyinaze Nalunga mwe yagoyera amayuuni ng'ate amayuuni tegagoyebwa. Ekyamugoyesa amayuuni gajja bulungi ne gaboobera okwagala okusanyusa gwagenda okugawa yagoya amagoye. Kati nange ku bigambo bya Honorable Tamaguzi bwe mbyongerako mba nfaananye mwannyinaze Nalunga yakola nkole mpoomye Nalunga yagoya amayuuni. Bwe butyo nno obudde buzze ku bonnaabo bwefundikidde omusana gwatuuse dda gye guteeka ebigere nange kanzambalire ku mugongo nga nswa neyongere ewange gye mpangisa mu kazigo. Mukama bankumi tujja kusinkana ku Sande essaawa 2 mu Bulange Mmengo gye tugenda okufaafaaganira ng'omusiraamu afaafagana omuceere ku siniya ezunga ng'ensi eno etaliiko nsonda. Mukama bankumi natakomera mpeera twegweko ng'ayagadde buli omusabira munno musabire eggwanga Uganda ensonga ezitalina makuto ziwa makulu ne mujjukire nti ensi muyinemu Uganda bwegenda mujja fuuka emmomboze kubanga momboze teberako wa weina kubeera tebaako na buvo na buddo muli kyejjusa okukyemanya ng'ensi bagibatutteko ng'abagwira batalina nsibuko bagitutte. Kale Mukama bankumire mwenna basobodde okubeerako tujja kusinkana ku Sande World Cup yebe muli Bulange Mmengo mwengenda okusunsulira buli kiyenje kyonna buli kimu kiddewo waabwe. Kale butyo Dawudi buddongo budde butuuse Mukama bankumire mweraba.
video wedde mugende mirembe tujja kusisinkana ku Sunday saa 2 mukeerako gwe omuntu yenna osobola oku unfollowinga page eno noddamu n'ogifollowinga oba dislike the page ddamu ogiliking gisharing mwenna baliko nomusharinga page eno mugiweereza abantu bonna kubanga bagirimitinga ne tusakisiga tugikolerako kiraga mu 7 tujja gikolerako ne kunasigalako abantu basatu tujja gikolerako mweraba